ate museeya abadde amaze okuzimba kiruba n'omukazi yannobyeko abadde alimukira tulagita tambulira budde ku babbi abatako wabunziba bananga mubbi w'emmere muntu mubinza osigala kujamuka ngobiiki ewedde amatooke mwenda alinga abalimira ebwennagenze kuomukanswaluke mu nsi bannange weetamu tonde kansule ngankuuma ndaba gayonja ngweko omukadde waago nafaasiza ku mmere ani aluwaganya eranga nnyo biva mu bituuko omukazi abisalira ye waayitameka ali kawungeeza enkobe esamunseeri nekulira omugogo enzibuunuka eri getoogerezemwa asayirira abuuti yagera effumu baludde oza namugwalako kabaka bembe ebyetambo efulumya nali mutuuka kooti nemukaga ati ayinaabo Koze togenda kodduka kufumiso enyoamugaenjalwaleetawo katonda gyali badde neebuuza nziba bulijjo era lwentegedde kukutte lubuna kabakuŋŋaane oyambulibwe olimbuka musajja lugoleere nebala ategeere kikyova onyirira amatooke gokka kabaffe bakozimbe nyini atiribize ebbina bulijjo ng'omuddu bwe kitudde ekyali kugeza abakyala mwenyina sitaani mu nsi temusaana kunnenya abeeryagaludde effumu lyange envaawa nfunenyi bw'atandika okukaaba maama wenva emmeeme tabanguke yeetonze kwekayiridde ekyondopa neebaze mukambe mulungi omutwalo gwe nnina akangubu neetolowooza gwasi ndi ku mukandala gwe ŋŋamba owaddeyo ssebo weetiye naye weetiye bulungi nga tokoze ttima n'obudde bwakuba mbazajja kummanya omanye obudde bw'enkuba kuba n'ebitembuga wankonda kubita onze batujje kulaga abaseenene nekiraga faya enjogera ennungi gya bulijjo ekuleko oluddusi ne mukamulira ano eddoboozi lyenno mwalimu ekinogezi bwatenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye walaga onza okomangawo ebyange byebibi otokyabba budde naye akatooke konyaze kuyongoledde kaleko oteme lino nsika kulengeza eri akibuza ebuvanjuba tuba tukyalimu ebifo erigomba atunera mu mutonera mpozi ne mulirwana mwami kakooba edda atugenema akanaava kaggala amatuuku bampaawo na kyennawulira alabambogolera kabuuti yange nefumu abiwambi nenduulu n'alaya kukyanga mu nnyoga lunomba kuti okukyusa amaaso nga n'omukyalo oweekaaga twerize ng'olwo nninga kikami shwa basasula munda ngerinnya likola bangeera nnyo nyinyonnyole kubanga ekituufu nasanga na bwana nembubuuza nyamwaliko obwo bwe yagenje ne mulirwana maami kata kaceera kayije banyambukayo nasanga waggale mulimu akalaadiyo kagekayimba akalamukomusibe n'olukonosigwa mumbadde yakumpadde tetemunzukula bulangu ebasaanukula omulanga tiwoozi senna bweziro ndaba amakawo gasanye wenzirumbe kutakuma bwesigwa ne mukambulirwanwa mukyala kakkansonyiwa nkusonyiwe teyali njegekaye mukazi watwampa ekyamikayiri mbali mugenyi bwansanafu fembi netukula mukangataku bampulirira omuliraano ekyo kukuma bwesigwa ate kikutte erinda okwemuka
singana nebubye nnyo gyokola obuzibu wagiro gyalabika so nakuwa namba ya simu yamundaye kyamagesi gyagyamya naye nalinda n'otagikuba mami olina ekyejo osanze kati ngenda kumpewu nkulange wonna terukeya nabumpenje asudde neddalwa bamulaba omusabandasi nakuwa sente onkubira essimu ndowooza ojjukira nti nno kaliko 5 nali ntegese kuwa 10 ekibi yali nzikiza nsaba obeere mukazi mukulu teweegaana ompeereze ka balansi nze gwenjagala muwa ne10 tegeka okulya ezange omanye amasajja tuli bagezi kati nkugeza obwesigwa bona omwoyo okuwona akatego okwata mu nsawo obala emitwalo 4 mwaka endowoozi nziza siweereze sijatesa katimbala 2 ira mu bwangu ompeereze ka balansi mirimu gyammwe ginda byonnaku mpeereza akange kaweereze saagala kusaaga neerabira nange ndi muntu nayina kukwata muno omuli 10 laba bwe nkwata muno omuli 5 ng'ate kiro nnyo kiro tandikiremu 5 n'amaliramu emeka gwe naziwa erina 9 10 nalukuba ekimala empaka bwekiri abatuuze batudde genda kwebuuza ku bakyala bannange ebaŋŋamba nti nkuwa ssente katonda nzikuwa nange mala kubuuza ku basajja bannange bwe bagamba nti zirye ng'ozirya akabigamba sesena change kusikire chapati anasata Zembala ngeko bawera kamunage marine sibi kati apo banjo mochwalo izera tukayo ebintu byese no biba basabate bibe masatabu orine bubero musika obudolira ureke bizari amukama bweba wacho bwakore ebintu bye bera joli bwendoji ejoli yakiba uwa mai banage katonda wabana kuteye baka
obikaye landiro lyakaye onabona kuyayambana ekkezo kukujja yali bubi kati ali bulungi onabona kuteyebaka baba tokyambeera katonda gyali abagamba kisoboka kampulire ku kalulwayo bino bigamba kwowejjemu essuubi munange teweekubagiza ebyo byansi bibaawo kaseera munnabe weegomba kimanye bambi baaliko nga kwe embeera ne bebaamu okwejikiriza kwejikira nange mugema akugamba bingi ebinyiga ku mutima dawudi mugema abagamba abingi ebinyiga ku mutima olaba ne bwe beera rediyo abalemesa bagendayo naye nze wengumira we wano ye katonda wabana babanga yayambye n'ekkenzo ne bobi agenda muyamba katonda wabana kuteyebaka katonda wabana kuteyebaka mama katonda wabana kuyalabirira enfuzi omulimu bikaye nandiro lyakaye abafumbo bukaye mikwano gigeze katonda wabana kuteyebaka mama tokyambeera katonda gyali kabaseke kabagereke abakugobe abavuluge mubira mukama mwosinabe mwebale lekera abo abayimbi bangi oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo